Lumino molested. Want. Lumino nachi. ICEP Uganda echali kuntandikwa n'omutaka ICEP Uganda baba. Abadachi aleberu katandika. Olivia oba quiver distribution tutandikidde no mbabwire. Lengere ensiko uyamere erubino. Laba ensiko bweyamere erumino baba. Laba ensiko erumino. Oba kyekyatuuka erumino bannange tetumanyi. Eryali erizimbe ne bagamba nti eyale production ICEP Uganda nga tuli lumino tusabukudde kapya nache. Lumino nache. Ene filimu ndongo tuwa n'omutaka ICEP Uganda 98%. Onawulira SS Entertainment yerese katandika tutandikide mu kiyumba eno. Musina makosa bakunganye babano baana bawala bakunganye era nga Letisha gwetandisa naye ne Josephine kati bakutte musajja watu Wisdomik bamukutte ali munda mu kaguli alinga mbwa. Wisdomik ali mu kakeji alinga magujja. Amangu ago zireeta abanene zaleeta director Mike wa MK Sound omulabe empalata. Lumino nachi? Yamugano osale tosuubira gwa mu mweno mbeera. Obirabye? Njagala mbule ekikwatako ssebo. I will cooperate with you. I will tell you whatever you. Tata nja kolagana naye buli kyagala nje kigamba. Kweri? I don't give a fuck what you know. I really. Nze saagala kumanya oba omanyi ki tebinkwatako. Apparently it's a lot. You've made some powerful enemies, my friend. Yamugamba mu lugambo lw'obadde okolokoza abalabe b'otamanyi. To hurt anyone. No. Tata saagala balumya. The numbers, they were. Enamba z'olaba ezo nnyingi naye saagala balumya. You're gonna make me a rich man, Mr. Neely. Ogenda kungaggawaza mwami Wisdomiki owa Wisdomik and Sons Entertainment. Corn watching cartoon reruns? Kati obadde okola ki? Obadde otunda bukatuuni? Ki ekyanyiziza abagagga ekyo? Bamukutte ku misango mbuja lugambo Wisdomik alina olugambo. Umulabiraawo. Worry about the moment. Bamunga tu boss tuweraliikirira. Boss? Sure he's the only one? Okakasa yeka. Last night. Well, they namugamba mufunye yayingidde system eggula ekiro. We still have that apartment? Yes, sir. Send them a bad tip. Set up a meeting. Nagamba mu settingire katipu akari. Tumale tu setting meeting. Njagala obuli. Omukulu agambye ayagala obuli. Wa kibanda. So what do I do about this one? Katono mukolere ki? Mr. Neely? Omugagga Wisdomik. Ono ye mundekere wano. Little rat. Whistleblower is this? Anti bamuyita whistleblower. Be bano bakali lugambo. Kati agenda tegeera olugambo nduluzitowa. Gwe mulinde. Wennamumalira ng'ategedde olugambo luzitowa. Naye ng'agambye kyensinga okwagala njagala obuli. Seetinga obuli ave gye yeekwese. Obuli mwetaaga. Nze njagala kimu obuli. Ayina obwana obuwala buno ayina Kaletisha ne Josephine bwerumino tebwagala kumanyia ekyali kuntandikwa ICEP Uganda tukatandika butandika.
1 2 yes 1 2 ya tugenda maaso agambye kimu mu byonna bye mukola neetaaga obuli ave mu kava obuli mwetaaga 1 2 yes ekyalo ku ntandikwa abadde akyali bweru akatandika bakayise collective n'omutaka ICEP Uganda nga tutandise ke bayita collective ekintu ky'abakuŋŋaanya bamukuŋŋaanya collective ekyalo ku ntandikwa collective tutandikidde Lumiino ensiko eringa nsiko ekibira kyetoolodde Lumiino weetegereze ekibira kyetoolodde Lumiino kati ogenda okudda eno zireeta mwana mulenzi wuuno ajja akulukuta ajja abaala zaleeta mwana mulenzi 10 yeeyita 10 we Lumiino 10 kati 10 alengedde obuyumba naye nga obuyumba bwalengedde mwe muli bano bayisima owa Samia Kochi bano badonizi owa Library Musaaba bano ba Upendo owa Upendo filimu holo 10 nga jja ekyalo ku ntandikwa kyesimanyi manager oba batobadde enkoba kuba kano ka speed ya iri bakayise collective akatandika zaleeta 10 isima kiki mwana omuzaala guluddeyo mwana nange bintamye yeisima owa Samia Kochi alina donizi bayingira munda ekizibu kye balina si kukuuma ekizibu kyabwe musaala gulwayo nga zireeta akugoba ku mulimu nga tosasuddwa nagwamu kopakopa isima ne donizi bafa nasanga emudi kimuli kopa akuta emudi Yakobo kyekyakuggye mu boda Yakobo kujja mu boda namenya kopa Yakobo wa boda yafa kopa luna mama 10 kati kumbe eno aba hunter management bali eno manju aizo yabakulembedde baba na ba hunter management bakulembeddwa mu aizo bali eno manju tunulira nezireta 10 kopa hala kopa 10 kopa gawedem kopa 10 aizo muganda wange zendeka aizo hunter management agala obulamu yegayirira tatandeka nsinyamba kopa aizo yafa bannamwandu yalekawo hunter management yasigala mu bbanga bamugamba okikoze weebale nnyo babagwasinga zaleetadde boss ogenda okulengera nga ebadde training ba aizo bonna bakyali balamu n'ababala gwe wafudde nawe wafudde tobanja noono yafudde tabanja chairman naye yafiiriddemu bonna yabasse ate aizo oyo naye yawedde si kabyako naye bakubye okugulu si kibi era siri bubi nnyo tebankutte wabi yamugamba singa omusajja amukubiddewo tewandifunye ebizibu ye boosi bw'obanga onotta yamugamba bw'oba onotta oyanguyanga tolwawo ye boosi DJ Joy ava ali ku Sky Vibe Events DJ Joy tukwaniriza mu kibiina mwana mulenzi 10 yafuna kaadi eyingira ekibiina eky'abantu abamutawaana bamugambe ne code tojerabiranga kwata kaadi bagiyiyo tukwaniriza omulimu gwange ogusooka gwaddi
You know, because I could go right now. Muyinza okumpa nze ne nnumbirawo. Muyinza okuŋŋamba nnumba abe n'amayingo. Kakkana. Topapa. Abadde agala sooka kulumba ba Carlton ate abe n'amayingo batiitiizi. Owakubamu gumu ebiri nga owe maama genda mbasaamya. Lengera lumiino gwe. Tutandikidde lumiino nga katandika butandika. Bakayetadda collective. Lodi bamuwa ekifo bamwanawo okubeera ayingidde ekika ye mwana mulenzi 10-10. Laba nno Bonex bannange uno ku bisenge. Bonex wa Eden Stars. Tutandika butandika bakayita collective ICEP Uganda. Name? Tuli matwaliga basambusia. Do you have an appointment? Yes. Why an appointment ntiye ba Carlton na mayingo. Yaganze kula dokitali atuka nasanga mwana muwala Veronica Mudusi werumino. Hello. Kadi ino. Bamukebera tebamulaba. Bannaye. See you in this. Nga sikula mu system. Olukebera nga tebakulaba. Ene rumino tewali gwe beesiga. Kimbibiri kajambia mundu. Mwana muwala akutte ku manduso. Something wrong? Waliwo ekyamu. Ngenda kuba lompulire. Nga toli mu system. Zaleta DJ. Sam. 10-10. Jangu. With me. Ali nange. Stay. Abadde awedde. Tukwaniriza. Welcome to the collective. Tukwaniriza mu collective. But go ahead and activate his pen. Teekayo peeni ye atandika okukola. Ono mwana mpya. All good. You're lucky you got your legs. Weesiimye nno kabadde kagenda kukuba amagulu gwe tolabye. Have sensor. DJ Joy n'amwaniriza mu kibiina beeyita The Collective. Kibiina kya mutawaana baabano. Emirimu egyabwe si balimi. Each one of the controllers are the eyes. Bamugenda ne control center wetulabye ebigenda maaso byonna okwetooloola. Eno collective ekola ki? Balengere ba DJ Ma wakapisi bali muno bonna bawakapisi. Basaidi Pulo ab'emajinji bali muno. All right. Bayina ebyuma byonna eby'omutawaana. Switch contracts to send up the chain. Bamuga contact zano ziva gulumba nene. Doing paperwork? Chichi katengena kola paperwork. Good luck. Buli omu alina watandikira. 10-10 kira. Wabula bamusaba asooka atule ku mmeeza atandika okwasaganya ebirala. Asooka akwasaganye ebya fayiro ez'enjawulo bwana 10-10. Panna elulengere watto. N'omanyi buno obuwala bwerumiina obupima ne kamupima. Azetandika chapa 45. That's Barb. Omuwala akutunulira naye n'otya n'ogaba bannange. Help. I'd be happy to help. Wamanzi onooba n'ekikusumbwa nja kuyamba. Rex? Field agents always start here. Bamugaba bambega ababeera mu field bonna abasinga batandikira wano. Kati naawe tandikira wano. Kyokka bantadde wano nze njaga kikomando. So back up. Lodi banne bamunnyonnyola osooka n'otandikira no mu yafeesi bw'oba onoogenda mu kikomando wano w'osooka. Really? Kyokka bannaye ng'olina amalala. Attorney. Oba weetaaga nafuuka looya. We got bored. Nze nebbowa wano mwana njagala wali mu tukutuku kitokota wenjagala. Saagala kutuula ku mmeeza. See people walk free and eventually you want to go out there and take care of them yourself. Yagamba omanyi nze mbadde looya. Kati bw'obeera looya olaba abantu bangi abalina emisango nga batambula ne babata n'otuuka ekiseera n'ogamba njagala nfuna awantu w'enkola ng'abamenyi b'amateeka bano nze mbabonereza. Alive. Wano wozze ensi ekuli olaba. We'll see. Ojja kulaba. Tujja kulaba. Wano ensi ekuli olaba. Tulaba The Collective ke katandika. ICEP Uganda tuli lumiino. Lengera lumiino gwe. Eno enjuba gye yaka mu butuufu bwayo baaba. Laba lumiino eri maaso busiya. Katudde wa Bukim Woodbine Bumpeje. Lose you either. Owaye saagala kufiirwa. Have the shot. Nina ogezaako. Have to take it.
bwe mbangezaako omukisa nga ngulina n'ogutuukiriza. Obuli agamba aliwo omukisa. We'll miss our chance of getting Neely. N'agamba singa mba sigukozesezza tetugenda kufuna musajja waffe Wiz Dominic. Wiz Donic. Nandigenze nengezaako. Because we don't know how soon until he auctions Neely. Kubanga tetunnamanya bagenda tunda ddi Wiz Donic. You know I'm right. Okimanyi boss ndi mutuufu. MK essaawa ena ayinza otunda Wiz Donic. Oyo omusajja nga atunda bantu. Two sets of stairs and Nengedde oli futi 2 n'amakuba okufulumira 4. And caught yet for a reason. because I haven't tried yet. Omanyi tetunnakwata Nilo olw'ensonga yagamba nze atannagezaako mukwata nze lwe nnaagenda okukwata MK tajja kusigala. Because I want to. Boss amugala bayo sijja kugaana genda kubanga saagala nti saagala ogende nedda naye oyinza okugwa mu katego. Funeral? You're not invited to my funeral. Ate gwe sikuyise ku maziika gange bwe ngenda ne banzita tojja. So do we have a deal? Katukanyiza ngende Kerumino genda. Lodi asazeewo ayagala kugenda kulaba oba ekifo kye yafunye mulimu Wiz Donic. Sam? Why Sam? Soko je 10-10 kuja hapa tulaba da collective nga bayita 10-10 mwana we Rumino 10-10 bamuyitirawo leero. Come in, Sam. Jangu Sam yakatandika okukola wano File. tunna mu fayiro eyo Thoughts. ompe ebirowoozo byo. Bamuga yeekebejje fayiro asooka abuule omukulu kyalabye ate yogera nnyo kyolowooza. Fayiro ogirabyemu ki? Hey, Kale Miro Lundell. eno fayiro erimu Miro Landero boss wa MK omusajja ayina endongo mulaba Mike Law enforcement. yali yakwataga ne bannamateeka bonna abasinga bali mikono gye Is he? bwe kiri Untouchable? takwatwako Nobody's untouchable. naye mu nsi muno tewali atakwatwako. Genda maaso sukuma emboozi There's no special security protocol. bwe neetegereza taliiko protocol za njawulo za byakwerinda. The ground level and at the apartment. Kiŋŋamba ayina akazigo mbu wapangisa wansi mu kalina. Want this? Ombuuza oba omulimu njagala okugukola mbuuza birowoozo byo. I'd go in at night. Nze nandi mulumbye ekiro Right? singa ngenda mulumba nandi mulumbye ekiro ng'abantu beebase. Obule teyalinda kuziba. Ono mission gyanyumyako Obule gyayagala okukola. 10-10 agamba nandi lumbye ekiro Obule yalumba misana. Guards will be less Obuli cautious. ku ttaka ali abakuumi nga 2 Those. waliwo manager TJ ne engineer Eric owa Eden Star. Weetegereze Lodi agambe bweru singa osanga aba security 2 n'osanga manager TJ ne engineer Eri aba Eden Star bw'obasanga I'm somewhat of a master of disguise. kale nsooka nsene neebuzaabuza Guys, huh? oli kafulumu kwe butakulaba enkola yange nzijja nnyo nga tebantegedde kale nnyingira nga tontegedde mpola. Obuli taliika ono mulugwala musamya sente ezaabwe za kibuli kopa yakuba manager TJ ne engineer Eric bombi baafa. Obuli Okay. You're in the building now. kati gwe singa oyingira munda okola otya? Kandabe You need access to the elevator. osooka ne weetaaga okufuna elevator. Singa otuuka mu elevator n'asanga mu Ivanike owa Eden Star yapa Ivanike aba atuka anasa bukyala bwange Obuli kiki ate kiki bino si byakubuuza bino byakufa si byakubuuza byakufa. Quick, clean. Nze akalimu mba ngenda kakola mu bwangu mu buyonjo and simple. Keep my distance. Kati singa nsanga omusukuumi mbeera wala naye Obuli olowooza ali wala kopa oli byagamba ebiri simple Obuli tabiteesezaamu n'akwata ennini
Obuli. 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 Especially careful about the guards located outside the... Ate nno okwegendereza abakubi b'ensanga bweru w'ekizimbe kubanga si be bakambwe ennyo munda eno baba batadde ddala Bonex owa Edenisita n'abasirikale nga 20. Obuli ayingira bamusaayo yasanga ekiri muno Obuli yakuba Bonex ekyasi. It's all downhill from there. Olabye wentonze mission bwe nyinza gikola On paper. yamugamba pulaani simbi ku lupapula. What you got to say? Katoyina kireero It's a trap. naye omutima guŋŋamba eyo ambush katego baba bakuteze katego kukwatira Obuli agudde mu ambush n'asanga DJ Saimo n'asanga Saimo ndeka nnonya kyakulya nnonya kyakulya ky'abaana kuba Saimo yakuba Saimo n'amugamba nkulemberamu DJ Saimo banne bamwesukulira otuuka munda ng'ekiri munda Basaimo baba collective the movie ekyalo ku ntandikwa bumpenje Obuli bwengumi ensamya kopa mukama wange taataleka kopa Obuli ono musamyata Obuli ono mission aginyumya bulala 10 naye ng'ate Obuli yagikoze bulala ebya 10 birala n'eby'Obuli birala. Boss yamugamba okyetaaga mu training ey'enjawulo kyendabye okyetaaga mu training ey'enjawulo kyoga bikutamye lw'ososokola mbu bikutamye. You want me on this assignment? Boss oyagala nkola omulimu guno si bwe kiri. I can get it done. N'amugamba nkusuubiza nze nsobola okukola mission eno n'engimala kwatagana nange twala eri olwo ddayo okola emirimu emirala twala eri. Boss yamugamba agenda okola emirimu emirala twala eri sirika amulabye nga amukema ayagala akola omulimu. Director Joy yamugamba sebuddayo twala eri agamba Kikalton enamayingo ate tennis videos etira kutira lodi awo ali mu nyumba lengera kakola sikena mayingo lumino baba tuli lumino n'omutaka Uganda mwana mulenzi akatandiko chapa ekitongole kyalimu kitta era nga kikwata kwabo be bayita ba untouchable. Erumino waliwo abasajja abatakwatwako era nga tiimu yabwe ogituukako tekwatwako. Kati eyo tiimu ezigambye baba tezikwatwako yezaayagala ezo yezaanoonya. Tudda ku mwana mulenzi Obuli era nga Obuli naye be bamukwako ku kitongole ekyo ekya collective n'akubira DJ Joy Katonda yebale okyali mulamu teyabaddeyo. There were men waiting for me. Nasanze abasajja abaninzi. Well, that means they're in our system. Ekitegeeza bayingidde sisitimu yaffe. Let this happen. Boss oyinza otya okuleka ekintu nga kino okugwawo okulaba nga alina ekifaananyi kya Wisdonic. I have to pull you out. Yamugamba ntekedde okujja mu sisitimu kati nkutereke. Anymore. Wano wakyali safe. Anti twetaaga Wisdonic, twetaaga Nili. How are we going to get him if he can see us coming? Ate tunaamufuna tutya nga atulaba nga tujja. Oteesa ki boss? It's pretty obvious to me that we need someone that's not in our system. Kati boss yagamba twetaaga omuntu atannayingira sisitimu yaffe kubanga abalare sisitimu yonna bagiyingidde. Abalare engeri gye bayingidde sisitimu twetaagayo omuntu atali mu sisitimu. Baagalayo omuntu nga ye mu sisitimu munda taliimu. Agamba kidde ow'emijanji ate Muhammad Masaafu makanika. Agamba ki omunene ogonda walubo. Ate MC timing welumino. Agamba ki driver baguma
erumino katudde eno ssebo ekiri ku bbaala baana bwala baweereza bali bwereere abasinga bali ku miguwa laba nno omugagga daba omugagga badaaye daba omugagga Mike n'omutwe gwe owa MK Sounds bannange so much to me, all of you. I wanna. Ali ne basajja be wano ba DJ ba Enoka. Thank you. Abala zaleta mwana muwala Letitia boss Chichi Lindo agamba ki We didn't get him. gayi tetwamuse babadde bagala kutta obuli yaganyi Shouldn't be your head. ekyo nno kittattana emikolo gy'okutunda egisembedde. Yes, sir. Namugaleeta Nikita mpulidde bosi yamugamba tumya Letitia nozinamu mama laba nno Wisdonic This means that someone. oba yazza gwaki It sounds like someone's coming to get me. olabye bosi baagala kunnona olabye Fucking rat. You know why? tewali agenda kunnona gwe oli mmese oli nkima oli mbwa oli kapa oli mmese Like a little rat that you are. oli mmese tebagenda kunnona. Why are you so mad? Bosi lwaki oli munyiivu? See, you should be careful, Mr. Neely. I've been called a deranged sociopath. Weegendereze bampitaayitadde amannya amabi nja kusalamu olulimi nze. Laba nno Mike nanyeenya Anyway, lwaki onkumira mu kadduukulu mwana. Bosi yatumiza Letitia Nikita wanyi bosi ayina ensonga emulimi omutwe Asshole dead. yagamba omusiru ono akola mu collective njagala mutta Dead. mutte Okay. kale bosi I'll send some more guys. It yourself. kyekolere totuma Happily. kale bosi ngenda kikola mu ssanyu yamuga agenda otuma abantu akavubuka kano akakola mu collective obuli njagala bamutte ayagala kutta obuli yagamba njagala kimu kyokka kutta obuli tuma abantu tutte obuli aveewo omukulu ne yeebaka Wisdonic bamuteeka muno mu kaduukulu tavaamu bamuteeka omutakyavaamu obudde bugendera tuli Lumino n'omutaka Uganda ogwo gubeera mu ki ano tuddako eno tenten aba yeebasa ekiro yafuna essimu ekitongole nga kikubye collective Hello? wanyi bosi Just throw a few things in a bag and get outside. bamugamba yambala tikkayo obutonotono obw'ensawoyo ojje bweru No. Now pack your bag. tikka ensawo zo Commercial or private? Private. yabuuza ennyonyi ŋŋenderamu ya lukale oba ya bwannannyini nti ya bwannannyini private baasi atikka ebibye tenten bw'omugamba ntikka obanga gwogambye tikka kufulu pajama obusenya enkwakyo ng'atandika tikka mu bye yatikka tenten ayinamu ne guruneeti bannange kyokka tente n'atikka akatunda agenda ku nnyonyi kati bamuwe kusimatukirako eyo mu nnyonyi tenten ng'atikka n'ennyonyi bamugambye atikkemu ebibye balinayo omulimu tulabadda collective ke katandika n'omutaka ICEP Uganda. agamba kisadda mu videos ku Sure Video Library enankoma n'asooka atikka ebikola baaba n'atekamu ebibye
era abatalaba 10 waka yasenguka kiro. Sir? Boss, leeta piniyo. Agenda tuuka n'asanga opiyo owa saaluuni Lumiino. Asanga opiyo n'asimbula n'opiyo. Bamusindikidde dereva opiyo. Tugenda maaso. Bamuyise ekiro. Eno kampani weekuyitira ekiro. Omanya emirimu gyayingiddewo ate ekiro. Agamba Chimairo Zirwamiti. Agamba ki Zaidi videos. Oyo musanga natekashonga mu refugee camp. Zaidi videos Kyangwali refugee settlement nga ina branch Kasonga ne Kagoma. Ate omunene ku step up videos enankoma iwa Sudaisi ku main road awo tukutumideko. Abakulu bano banoonya wajje baatwala wizi. Mwana mulenzi wizi Doniki. Naye nga yamutwala amulina manager Mike naye tamuta. Ate naye yatumya abatemu ayagala kutta Obuli. Obuli bwe yeetegereza saako ya Mike teggwayo. Tasobola kulaba waali. Tamanyi akutte. Tamulaba. Tamufuna. Bwana Mike. Omanyi okuyigga ekikuyigga. Obuli gwayigga ate naye amuyigga. Gwayiggatte ate naye amuyigga. Tuli Lumiino baba. Lengera Lumiino balima. Ate bavuga zibenzi. Laba nno omukulu manager Juliet oba yafunyeko okulya. Lodi 10 bamutambuza kiro kyonna paka eno ku makya. Agenda tuukere nga musindisa wa bossi. Bamusindisa wa munene. Who are you? Gwan. I'm Sam. Yamwanze Sam 10. Nyingire. Why haven't I seen you before? Lwaki sikulabangako? No? Anti ndi mupya. Gw'omusamye yakajja. Miana. Nyingire oba nedda? Shit. Kwata kalimbo oyingire. Abasajja abasamye balina obusungu. It's a nice... Yodi akatuuke Lumiino. Ekimuleese kulaba nga ayamba ku mwana mulenzi ono kubanga naye alina abamuyigga kyokka nga ate Kiira. Okubeera Kiira nga ate nawe olina abakunoonya. Bannange si kyangu. Tunalira. Two things in here. Namunga kwata ebyo bino biteeke wano. Ayise ne kabaaga ke kalabba. Agenda okukebera ati. Naye bannange 10. I got plenty here. Yamuga seetaaga emundu nina nyingi wano. Aleese emundu kiki ekyo? Guys, handbook said to bring one. On Miami Vice, anything? Agenda musanga nga alina ne bomu. Kati kakojja okaagazaaki. Yamuga bukojja si bulungi. N'akakwata n'akasuula eri. Totambulanga na buggulu neeti oli mulalu. Aleese guluneeti kyokka bali mu nnyumba alinganga agamba nti bali mu ssematalu. Alright, so what do we... Kati boss tutandikira wa mbulira nyingiddewo 10. Yamuga nange simanyi. Eki? Kati oyagala kumanya ki boss? Alright, I guess I can just... Kale ndowooza kange kunnyonnyola ekyendi mpola. Jersey... Banzaalira mu New Jersey. Banzaalira mafuubiro eyo nenzija nembeera Lumiino bwe ntyo. I used to work for the district attorney's office. Nakolanga mu ofiisi ya district attorney. Ebukemu. Toli mujaasi. Towali wa CIA. Special ops. Towali wa special ops oba ki. Trained martial arts. Kale nali njiga kalati n'etteke wangi. Ekyasobera Obuli baagala mutta kampani emusindikidde omuntu talwana nako mu lutalo mbu yali wa kalati. Nze nkuba tteke nze wangi 10.
gwogo bansindikidde nyambe olina muteketeke. Samiro couldn't possibly know about me. Yamuga boss ekikulu kiri nti wali bamanyi mu bitabo sirimu. I'm staying. Ate kyenjagala omanye ngenda sigala. Obuyambi bonna bwe weetaaga nze mbulina. Toyina agenda kuyamba okujjako nze. Nze buyambi obuzze era kigumire nti nze gw'olina. Make him fall. Ekyo kye kigumire tugenda kukola babiri. You know what that means? Naabagala ekyoyogera okimanyi kye kitegeeza ggwe. I made up the fucking slogan. Ante engombo gy'oleeta nze nagiteekawo. Your yellow belt. Follow me. Kwata ekisipi kye ekya yero ngoberera. Agamba ky'omunene boloki. Boloki Ochen Werumino. Ate kabaka Ibudo. Ibudo. Never say Ate manager Tumbutu. Webusiya. Agamba ki Isima owa Samia Kochi. Ate DJ Simon. MC Jax Werumino tukutumire. Agamba ki Mayux Graphics Lumino. top line. Ate MD. Governments. Radio mugamba tukwata ku basajja omanyi ffe tubadde tujjako ne gavumenti. Untouchable. N'amugamba musse abantu be bati betukwatako babayita ba untouchable. The problem N'amugamba ffe tumanye ekizibu ekiri nga tujjayo omulandira gwakyo. started the collective. Kati lwetyo kyobula twatandika kye bayita collective. So we speak for the innocent. Abantu abeeyita bannantameggwa bannantagambwako kati ffe twogera abatalina musango. No. What about the apartment? Ate apartment. There for Miro. N'amugamba saaliwo ku lwa Miro. I was there to get Christopher Neely. Ekyabadde kintutteyo nabadde njagala kufuna Christopher Neely. He's our target. He's Ono gwe twagala analyst. information about billionaires buying elections. Yafulumizza amawulire agakwata ku basajja babiliyoniya abateeka ssente mu elections oba mu kulonda manga ag'enjawulo. 50 million? Really? Kyogamba aliko miliyoni 5. Kyemmanyi bagenda mutunda nnyingi n'okusinga awo. Okay, so why are we involved? Kati ffe tuyingiriramuwa. First key to taking down the untouchable. Anti kati omusajja ono kyekisumuzo ky'okukwata abantu abo bannantagambwako. We don't know where he is. Ekizibu tetumanyi wa gy'ali. Bamuwambye. Keep him close. Nze kyemmanyi singa nze mbadde Mike nandikutte mwana mulenzi oyo ne mutereka kumpi ne wendi. And only untouchables get invited. Bamugamba abakulu bano bayire gye basinkana era nga gye basinkana bayitayo abo bokka abatagwambwako ba untouchables. What are you doing? Okola ki? Background research. Yamugamba nnoonyereza ku bantu bannantagambwako be tulina And this is the exact type of guy. era nga we neetegereza omusajja ngono gwe tuyinza okwetaaga n'alengera mwana mulenzi. Yes. N'alengera mwana mulenzi Boloki Ochen. N'amulaba ng'ali ne kabaka Ibudo. Kabaka Ibudo. Kati Ibudo ono ayinza tuyingiza mu basajja bano bannantagambwako ate nno weewunye Ibudo yakyadde Lumino wuuno. Nze ŋŋamba bwe tuba twagala kuyingira mu ttiimu ya bannantagambwako tuyite ku Ibudo. Why not? Aki ekigaana. Not about this. Anti singa Mira anaamanya ku kino You'll be made to. bajja tutegeera naawe bakutegeere. Get the auction info out of him. Nze mbadde ngamba tukwate ono Ibudo. Ibudo atuyingiza emikolo gy'okutunda. Ibudo naki? Ibudo Idea? kati mission yakufuna Ibudo Werumino. Give it to me. Yamuganze kimpe. Oyina pen? Jimpe. Mission yakuyita ku Ibudo. I'm making sure you don't die. Yamuga ngenda kasantofa. Thanks. Weebale nnyo. N'akwata kaadi ye ya kampani. Eyes and ears. N'amugamba kati gwe maaso gange n'amatu. I'm gonna teach you the pistol puppet. Ate bw'onodda ngenda kuyigiza kye bayita pistol puppet. Yambala. Kwata kano ka semmatu. Ibudo. Tombala n'amatu. Mission kufuna Ibudo. Tunolera. Byerim ye yalitandikawo. Brian.
okulaba ssebo nga iboda alita n'obwana obuto buno obwala obunyirira. Iboda atambula na bwala bunyirira. Atambula na bwala bunyirira baba Victor. Anatudda ku beach nga tegena maaso ICEP Uganda Lumino nache ogwo gubeera mu ki ogenda tuuka eno nga ibodo sebaze naye ibodo nga atambudde seba atambula n'abanene bayisima ibodo atambula ne bayisima ono agenda tuuka ati kabaka ibodo nga azze ne bayisima namutayiza. Give me your thing, baby. Do your thing. That's it. That is it. Yeah. Laba obwana gwe. Amazing. Laba omusamya. Laba neyisima omusamya. Yeah. Ne manager Tumbutu. Kati laba omugagga kabaka Ibodo. Ibodo ali mukuba bifaananyi. Yakola sente. Gwe baagala. Security eri guruguru. Back with these pictures. Baby bigula. Banne kati bigule kiza atayina nyash. I'm gonna get behind cover. Take the guards out one at a time. No good. Owaya si walungi. So you shoot the first guy, they all notice, then what? Bamaga we wayagala okufuna kabaka Ibudu. Beera mwegendereza. Wulira? Beera mwegendereza. Otekedde okukwata obulungi. So you want me to just show up and start? Kato oyagala nkole entantuuke nkube bukubi masasi. Yamuga abakiyita ambush ate kikola. Bw'oba oyagala kufuna kabaka Ibudu wandibadde otuuka nga bano abasoose bonna okuba bakube. Bano ba Donizi owala Ibulale Musaaba. Bano ba Upendo aba Upendo Films kuba. Bannange baby nyashi ogiraba. Girekaawo. Welcome to the... Tekalina. Stay. N'abaza Upendo baagala kabaka Ibudu. Good. Owaye pisito si nnungi ng'oli wala. Behind cover. I'm gonna take out the guards one at a time. Shangenda beera wa n'abasinga mbasekule. Oli wala. N'abaza Amazing. Upendo. N'abaza Upendo. 2, 3. Kopa! Agenda kuba ati ate Donizi n'amulema. Olaba nno tapu. Ne ganyooka. Bannange Ibudu. Ndeka. Ne ganyooka. Not now. Owaye ndeka sisaawe eno. Bejas! Babi bankubye. Fa. Ibudu n'atandika. Ekirwa. Komando. Behind cover. Owaye erya cover. Ate nne nawe ndya cover. Kopa. Asanze Ibudu ayina bakomando. Bangi. Kopa. Wacha. Tente nachi. Agenda okukebera bambi kano kagenze Magombe nga tekameze nyashi. Oba kanannyonnyola kataaka emagombe nti ffe abasaamya tetuba na nyashi. Wacha abasaamya naki. Ibudu yimirira. Ate onkuba bukubi. Ibudu n'amuyimiriza lwampaka. Tugenda maaso ICEP Uganda 98%. Agamba Kid Masai Werumino Masai. Ibudu muganda wange totta siddamu kwenda. Need to hurry. Yanguwa omujjamu ebyama. You know him? Omanyi Miro? Nti mumanyi. Manager Mike wa MK Sounds. What time is it? Yamugamba agenda tunda omuntu. Agenda tunda saameka. Ibudu yogera. I don't know. Simanyi. Yogera. Omusajja omukulu Ibudu gwe bakuba empi. Olengera akawala kali Magombe jodda. Saturday. Kulwa mukaaga saameka. 6 Saameka. 6 a.m. 6 in the morning. Kumacha saa 12. Where is it? I don't know. Taata simanyi ebigenda kubeera. They don't send the address till an hour before. Endagiro bagiweereza ebula essaawa emu we batundira abantu. Your camera. Basi. See it. Mutunuzeemu kamera yo nsooke ndabe kyagamba. Ndabe oba alimba oba talimba. N'asooka atunulira Ibudu.
n'amulaba obuli y'abasaami abamanyi ne yeetegereza Ibudu. Talimba mulabi ayogera mazima atidde mulaba kati olina omutta bukyali wangi eki anti agenda kukuloopa agambe nti gwe wamusse gwe wassa abantu be mukube kuba toweerowooza Ibudu werumino Ibudu yafa era bategeeze bangu maneja kulabako amwiza bategeeze ne Saidi Paulo nti Ibudu afiire yamugamba yangu atukole koma weeka tuchape tenten wabula tenten yatta naye ke banaamukwatako bajja omwambula empale naki tunda bosi Mike yagamba okimanyi diiru yange ey'okutunda egenda kugwa butaka singa tota obulinga bukyali vere Josephine namuyita weerumino Josephine yamugamba omusajja nakyemufunyeeko kamera yakutte mu parking neekwata ekizimbe emmotoka ya parkinze neefuna nambapuleti yaayo laba nno emmotoka we parkinga sinawala okimanyi kumpi wano bas Letitia gendo topuli bategedde opuli wasula weebale bebe lwakuba ndi bebe wa myaka 6 naye era nimukaddanyirira bategedde ekibanda opuli wasula ne basindika balumbe ku kibanda tudda ku kibanda w'obuli sebo enguli eri wano sebo yeeyagala ku kibanda obuli tannamanya nti ku kibanda abakyamu bategeddewo Anne yagamba 10 baba 10 ku kyokoze kankwemu kawayini onkubyemu 0 gwasinga onsakuddemu 0 kati oli otya yasse omuntu maaso ku maaso kyamususeeko mwana navudde ku mulamwa tekitera kungwako agamba ki Mosh Movies Embale ewe baleeta picha baba yamuga ekyo kibaawo naye tewabadde mukyafu nnyo ate Sheddwa Kavidiz Embale we baleeta picha ne Manija Hussein Mbale awo Appetime Embale ne East Coast Mukatale we baleeta picha mu Chikindu Market. He would kill 4 or 5 people. 2 hours later, we sit and eat dinner. Yamugamba gwe nno okyanyumya ekyo naye tuyina manager Joy ate ye omusajja ayina ettima ayinza okutta abantu 2 oba 10 ne wayita essaawa 4 n'omulaba nga mutudde munyumya mboozi ng'alinganga atannatta muntu n'omu wangi mbu manager Joy ayinza okutta omuntu n'amala nejja ne munyumya emboozi ng'alinga atannattako nzijukira emabega lwe nasooka okutta nali mu CIA. It wasn't the kill that kept me up at night. Ekyankumanga ntunula ekyo sikutta sound of his fractured skull. Wabula eddoboozi ly'akawanga k'omusajja ke nasesebbula nakuba omusajja akawanga ne kaatika maneja kulabako amuza kati nembeera nga akawanga kakulabako nkawulira buli kiro era saafuna tulo bimala ne byanguwa nti era kyova olaba nze mbeera mu kibanda ekisuza obuli mu kibanda yabula otulo yamugamba muto kola ky'olina okukola naye kyoba omanya okutta tekwanguwa toyinza keera nkya n'ogamba namanyira okutta kumbe ogenda okulengera namayingo okuva eno mu bakalutoni nga bayungudde balumba lumiino zireeta baabano bakulembeddwa mwana mwala Letitia Nikita basirumwe nabadde sente nyingi laba kalutoni lengera Dennis videos okuva etiira kutiira lodi zireese ba manager Sam abasame videos manager Sane babapangisiza ababulikala
bagambye ekiganye waba obuli alemye kati ekibanda ne bakiyungulira ne zireeta ttiimu esooka ng'evudde n'amayingo zireesa abavudde e Rusiya ne zireeta thank you ne zireeta n'abe n'amayingo abe n'amayingo basookeyo baasi laba firimu namayingo babano bakulembedde Carlton abe n'amayingo bazze Opolitan namanya First teams that kati Same atudde eno abaye tiimu y'ennamayingo esookeyo why ten tula tiimu namayingo neyesa endabirwamu ne bajja kopa obuli Carlton ekyasi Carlton namayingo yafa naki repeat. Tiimu ya namayingo ewedde mulete ya Busiya bano abe namayingo munanasi mwerere nothing much naki balete ya Busiya kono tusindika tiimu namba 2 tiimu Busiya attack ne bavaayo laba Dennis video zitiira ne bajja bakulembedde Same laba firimu tiimu Busiya nejja kiri lumino babazigira bino ebyuma by'abazungu ebiraba kiragala ekiro tiimu Busiya webese bannange balabe baabo bebusiya balabe balengere bannange balabe abebusiya baasa oluggi lw'emaaso balumenye over tiimu Busiya ono ng'akwata mundu tiimu Busiya eze kopa wacha They say there's another bagambe mu nyumba mulimu omuntu omulala in the house. waliwo omulala